ekintabuli ky'ennyimba z'amasomero ezinyuma nga ziyigiriza kiikira erugogo nga 3 Oktoba tutandika ssaawa 4 ez'okumakya nga tusabuukulula the best of Maxwell Kin. Maxwell Kin bye yayimbisaako wamu n'abazadde b'abaana mwenna buli ssomero lyayimbisizzaako n'amasomero amalala gagenda kuyimba ennyimba z'obwakabaka eziyigiriza nga zinyuma okuli St. Peter's SS Bombo Kalwe, St. Kizito Bishop Mukwaya Gayaza, St. Mary's SS Nkozi, Nambole High School, St. Francis Education Center Namawjolo, St. Cyprian High School, Kyabakadde n'amalala nkomo nnyo okuyingira $5,000 ordinary VIP $10,000 abaana basasula $3,000 ate emmeezi ya $3 ne $2 olw'ekimanyi kigwe n'amenvu tosubwa abayimbi abalala b'ettabu nga Queen Naila n'abalala mu aba university mujje mufune abayizi n'abasekendwe nammwe okwo muhuma Mega Hall erugogo nga 3 Oktoba biwagiddwa NG Stockis Kigunga, St. Peter's SS Bombo Kalwe, Talents College Mukono, Maxwell Junior Academy Semuto, Zenji Studios, Bisma Uganda, St. Francis Bogia High School Mukono ne Joy Dancers.